big 3 and big 3 ogenda kubala chameleon ne Bobiwine ne Bebe so koteka commerce nyingi ne full stop so ko ofune ekitangaza balina cholas ne telescope so ko ofune kusigala onyweko omala obudde mungi nga weerowooza awo ko museo ne toina mala topapa news tukiwulira nti waliwo okulobinga semalobingwa okutimuka kw'omuthimbi obugendo bero omuyitirivu ennyo obugendo okuva mu State House okutegeka bato eyo omuke naye singa amawulire gatandika okuvaayo nti omufimbi muyitirivu obugendo okuva mu State House otegeke bato eyo kujja bakwejalabya naddala ate mu katubagiro k'ebyenfuna ke tulimu so abamu kuffe tujja viirayo ddala tusimba ekijinji ekijja kijja kujja waba n'atusiba waba n'atukuba miggo waba n'atuteeka mu ddanjo dragon zitulye ffe weetuli tugenda kufaawo embeera omufimbi uleme gendagana bwe gutyo okutegeka ekintu ekyokwejalabya bwekito ekitalina mu makulu wadde kikyali mu nsa wadde bekulu abanga yayogera bw'atyo ensonga zirabira kumpi nnyo 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 wasiibye otya Franka? Gende munange ogamba otya? Obuliridde. Mbadde siriiwo bulungi era musangiriza nakadde. Oli eyo olya ku ssente ng'onyirira. Ssente za Fangon Forest. Wale. Asooka kuyozaayoza okuba nti wakikube katukulaba ku radio. Radio ni ku radio 4 buli lwamukaaga ssaawa okumakya paka ssaawa 4 ne bantu bangi abayogeredde move eno ne bangambye gye wagenze omusajja oyo agenda kutwala ate eri tukufiirwe ninga sibwe ekitabo kiri ngawe kiri nti no bannanyini radio ne TV zonna balina gye bava oba balina political affiliations ez'enjawulo ffe abakozi tekitugana kubeera nga tutula ku platforms zaabwe kubanga tudiscussing ensonga zaffe ngaffe era nze ng'omuntu mulimu principles zebirivingiramu nti omuntu aba tagi respect nze awo tuba tugenda omulimu tuba tugenda kukubira nga nguvaako yani mukulu bala munamugambye nzizeewo okubanga nkola naye nze ndeese mutwe gwange tolina kubeera nga olwako kyoguteekamu n'ekimu so ekyo tugenda okuba nga tutambula nalaba nvuddeyo era nja kuyita BTM bagambye omusajja nvuddeyo abadde alina byanteeka mu mutwe byesikiriziganyiza nabyo batugamba ayogereza ali emuntu alasayidirudde ani bayogereza ali emuntu alasayidirudde asisuubira alien ng'omuntu muyimbi alina abawagizi mu nsonda zonna abawagira ebina byobufuzi ebyenjawulo sisuubirako nti nayinza okwagala okukola that move essaawa zino I can't rule it out because anything can happen naye okusinziira ku lutuula gwe nabadde mukko nayo lwasembyeyo omusajja akyayagala kubeera mu muziki gwe tanayagala nnyo okubeera nga ayingira active politics oyo okwawulayawula naye akasente ako kamanyi gwakajja nga kazerumu neeno gyali ali mukukola akasente mukama amuyambye nti nabantu bamwagadde so abantu abasinza okugenda saidi era ogenda okuba mu tooki genda abantu bali batandise okubanga bababuula nga beetagayo ka shortcut naye alienskin mukama amuyambye nti abantu bamwagadde mu Uganda muno n'ebweru bw'eggwanga so sente akyazikola mu muziki tanabeera that desperate kubeera nti bamutembeetanga batembeeta sheebahkarungi naye return of championgudo kuba n'ekigo anti return of championgudo yali ya championgudo kywa championgudo yagudde championgudo yagudde yasiriikirira anti nkubuuza championgudo yagudde kuba yali shoyi yetegekeddwa Fangon Forest twalabamu ba muniino abeemanyi bali abagambye bantu bameka mpozi bategeka ekisaawe katusuubira kijjuza kuteeka ekisaawe mabega manyi twaliteekedde twali tugenda vugirayo emmotoka zaffe za Subaru era abantu abajja ku championgudo balina bangi nnyo okusinziira ku twali tusuubira natugamba mbu baali bamanyi kabakidde kyagenda mukubawalamu charity concerts zonna zonna zemulabe charity events era abantu ababeerako championgudo yakasinga okufuna abangi ku myaka 8 n'ennyimba 2 ng'abantu bangi wano aba n'ennyimba 10 naye nayita abantu ne baganadde okujja ku pate y'abatiisi nga batiza omwana we ate nga twawulira mbu ba service provider be baali ba service provider be tewaliyo oli mu bya miyase anti naffe tuli ba service providers kati tulaba amawulire bw'obajjako bw'otujjako fena mwalimu omuntu omu n'ekitundu kyaka mwalimu wadde trakoma wamuna abantu abaaliyo baali bayitirivu
okusinziira ku championgudo banna obutebe twabutunda ne bugoba VVIP tables zaggwawo abantu abali mu kirasha wano era baali naye abantu baavaayo ne bagamba mbu shot yali ya championgudo mbu ya alienskin yali yeekwekedde mu championgudo tosobola gana muntu kuteekawo kyayagala naye amazima gali bwe gati nti show yali ya championgudo ya alienskin yali ya freedom city era wana bayagala okuteekateeka endala era jjajja etuuma nti alienskin blood naye kino kyali kyeraga lwatu nti championgudo wabula yateekebwateekebwa fagon forest wali kakiiko akategeka yennyabo naliba batugamba bagula tiketi bakadamba manyi bawagira nnyo alien sente baziwa ne muzitulyako tiketi temwazigaba anti sente tezaaliibwa sente zo zasindikibwa era twebaza buli muntu eyavaayo kubanga nduukirira omulanga naye nga wetwagamba nti yali charity cause so ezimu ku sente ezaweerezebwa zaali zitandika ku mulimu omukulu guli n'omulimu omulala gw'okuteekateeka ekivulo ekyo zonna sente zaali zaabwe era tubeeyanza patule zaali zaabwe era tubeeyanza so bakontributinga kyamaanyi nnyo ku causes ezebbiri ekyokontribusinga championgudo mukolera concert nekyokubeera nti ennyumba y'amaama etandikiddwako so ekyo tetusobola kukyewakana mu tebasindika ssente wabula tezaaliibwa zakola emirimu egy'enjawulo okusinziira ku kakiiko nga bwe kaatuula nti zino nga bwe zizze kazituyamba okuba nga zikola kino zino zituyamba okuba nga zikola kino naye ng'ennyumba yo yatandikiddwako of course ennyumba yatandikiddwako era ndowooza wiiki ejja tugenda kuyita okukikola abamawulire olutaba wiiki ejja wiiki eri tubeere nga tubalambuza ku mulimu nga gutandisa okuba nga gutambula omulimu guno tegwali gwa muniino tegwali gwa kiyayi ng'abantu abamu tulengera abantu abamu abaweebwa ssente ku causes ezimu ne badduka nazo ne batabako kye bakola so tugenda kubeera tuteekateeka okubeera nga abamawulire ab'enkizo nga BTM tubatwala tubeera nga tubalambuza omulimu ne muleetera ensi ne balaba ebibala byabwe kati oluvannyuma lw'ennyumba okubanga alien asuubiza atuukiriza kye yasuubiza tusuubire okuddamu la ku championgudo ng'ali wamu ne dadi ne mami mu nnyumba eno of course guli musaayi era alienskin talina nteekateeka yonna kubeera nga alemesa family okureunitinga naye ng'omuntu kyasinga okwagala tewali muntu yandiyagadde kubeera nga family eyawulwa yabula essaawa zino ndowooza abakulu n'abakulu maama ne taata be balina okusooka okubeera nga bo beesootinga ensonga zaabwe kuba alienskin banaffe abantu abagoberera ensonga tugenza okuzitegeera nga ate baali baayawukana kati sisuubira nti tuyinza okissa ku alienskin baabaganya okukwatagana ndowooza omu ku bo nga bwe bali abantu abakulu bajja tuka ekiseera kuba bagamba ebyabaagala natossaayo kikyo naddala abaagala nga balinamu n'abaana obukubagano buno bubeerawo okwesikomibwa kubeerawo okwetwala kubeerawo ne wabeerawo time x nga temusobola okubeera nga mussa ebitabagatta bali nemufuna ebiyinza obbagatta batwala mu maaso saawa zino relationship ya alienskin ne taata wa championgudo eri etya essaawa zino relationship yaabwe ku saidi ya alienskin sijja kugamba mbu nno alina ekiruyi kyonna oba alina embeera yonna yonna gyalama ku taata nedda nga bwe nkunnyonnyodde ekyasinga okwagala gattaganya naye ate tasobola kubeerawo manyi tosobola kufosinga kintu kitayagala gatta olumu oleka nature ne taking its course so you can give it some time I think nature weribeera esazeewo nti nno maama taata gudo ne baganda baabwe bali bajja kukwatagana I think kijja kubeerawo naye ng'enkolagana ku saidi ya alienskin eri very clear era nnungi nnyo eri taata okiraba taata ye ng'omuntu ndowooza yakyalina bamubuzaabuza naye ndowooza ne bajja mala baveewo mu bulamu bwe abali mumubuzaabuza then maybe ajja kukola ekintu ekituufu nga musajja mukulu era nze nina essuubi engeri gyali omuntu omukulu ayinza okubeera nti ajja tuuka akaseera ako obukulu buyinza okujjayo effect nakola ate kiyinza okumusuubirwamu abantu abasingira ddala tugenza okulaba awo ebbanga eriiseeko nga bato zifuuse bato abantu beepikira bannaabwe ne Bebe gye yavudde ku kivulu kya David Lutalo n'asaba bato ng'agisaba Kamiiri naye n'azala wa principal takyalina music okusookera ddala simanyi wengenda kukiyita naye ndowooza bato eri preempted by the state house or the government at large because tulengera omuntu asooka okuteekawo conversation yali deputy speaker mwami Tayeebwa era agali mu nkuba ffe abali mu the corridors of news tukiwulira nti waliwo okulobinga semalobingwa okutitimuka kw'omuthembi obugenda obeera omuyitirivu ennyo obugenda okuva mu state house okutegeka bato eyo omufembi
ogwaggwa omwe w'omusolo ogugenda okujja okutegeka abantu ababiri ab'omukwano nti ate babatulinga. So awo katulinde nga batuuseewo era ffe abamu kuffe tujja kuvayo tupetitioninga ekintu ekyo naddala bwekiba kiyingulogenga ssente yaffe omufimbi ogwaffe abayi b'omusolo. Tulina ebintu bingi ebitupressinga mu ggwanga, ekonome yaffe eri mu kuseebengerera, eri mu kukkirira. Twandibadde tujjawo okwejalabya ng'okwo kuba nze nkujja kuyita kwejalabya. Singa abadde promota nga webbali business person n'agamba abasajja bano mbalaye bali mu ssente kambategeke mu mwezi ze kyali badde okay. Naye singa amawulire gatandika okuvaayo nti omufimbi muyitirivu ogenda okuva mu State House otegeke bate eyo kujja bakwejalabya naddala ate mu katuubagiro k'ebyenfuna ke tulimu. So abamu ku ffe tujja viirayo ddala tusimba ekijinji ekijja kijja kujja waba n'atusiba waba n'atukuba miggo waba n'atuteeka mu dungeon dragon zitulye ffe weetuli tugenda kufaawo embeera. Omufimbi buleme gendagana bwe butyo okutegeka ekintu ekyokwejalabya bwekito ekitalina mu makulu wadde kikyali mu nsa wadde. Omuntu wawansi talowooza nti bamu temwagaliza balala anti okwagaliza mune kwali baddeawo nenze enkunyonnyodde nti twaliyagaliza singa badde promota nti balamu nti bajjo nti abideko singa babadde bakola bulijjo okuba kwagaliza. Naye singa owulira ngu ate gavumenti ennamba Deputy Speaker yavaayo nga ye n'agamba agenda kuteeka mu ssimu yafuuka ddi promota. tuze tulaba ebivulu ebikoleddwa ne batoli ewedde era naye teyali mu promota yalimu byanjigiriza. Kati awo eggwanga we lituuse singa olengera university nga gitwandibadde tumanyirako academic excellence eyandibadde efaayo nnyo nti kyekigenda maaso mu university e Cambridge oba eya Harvard oba eya Stockholm ebirenga ebireeta mu Uganda abayizi babirenga bayita babirenga balwanira emirimu katale k'emirimu mu nsi yonna bali mu kuorganizinga battle manya ensi eno egenda ekkirira. So abamu ku ffe twavayo ntuwakanya ekintu kya Victoria University kubanga etegeka kuba kaali kagenderere ng'omukadde akogga. Kati university yiye essomero etegese tuba tuli awo mwaye deputy speaker n'ayagala kutegeka ategeke tujja tusasule ssente zaffe tumuwa ate naye agenda agaggawale yet omulimu gwabwe nga ababazi b'amateeka ne bapolice makers gwali badde kubeera nti baimprovinga industry yaffe ya performing arts nga bayisa ebiteeso ne policies ezijja okubanga ziyamba okulera abaliwo n'okwerula ekkubo eri ba business partners abaali zibabire nga bateekamu ssente. Mwami Tayewa kyeyali badde akola nga deputy speaker naye okubanga ayagala ssebo tegeka bato tujja kusooka twebuuze ssente agenda zitegesa wa era ezize tutandika okubanga tubalirira tugende wa IGG tumubuuze munnange ono omukulu agamba agenda kutegeka bato tugibayiddemu egenda baya biliyoni 12 tumubalirire oba ali mu position okubeera nga ategeka ekintu bwekityo era munaye tumubuuze wa promoter yabuyigira luddawo. Tetugenda bikkiriza abamu. Kino engeri gy'okinnyonnyoddemu kibaira kiraga abapromota tebakyalinawo mirimu. Bandibadde balinawo emirimu naye eggwanga lyonna lyonna nga ligenda okufa buli institution bagitta naddala ey'omuntu wawansi mwabadde afunira ssente. Bannannyini nsi bo nga bwe beeyita bajja kwagala okufukula buli wamu wava ssente babire nga bateekawo babire nga baagala okubanga bafuna ssente kitegeere. So bapromoters we bali abali competent abasobola okubanga babayambako buyambi babire nga bategeka. Naye singa abantu ng'abo ate holdinga in high esteem ate bavayo babire nga beenyigira mu kintu nga kino kabonero akatono wabula kalaga ekifaananyi ekinene ennyo wa Uganda gyegenda mu katuubagiro kennyini. Kati awo omuntu bwe yeebuuliza omulimu gw'okuba oba promota teguli professional tegulina bisaanyizo nti olina kuba na kino na kino okubeera promota. Kituufu tegulina bisaanyizo tegulina system egulabirira eguteesaawo era nga wa performing artist yonna yonna mu kifaananyi ekinene weeri nti omuntu ava eri ng'amaze okulima ebikata bya lumonde bye najja nayingira endongo yammwe aye tasobola kubeera ng'omugaana kyekimu n'omuntu abeera ng'atunze amataffaali ge nga nobati najja naga akati katandika okutegeka abantu mukiraba. So kyobalaba nti industry yaffe ya Uganda faamu tulina obulumi bw'amaanyi kuba n'obuyigirize bwe tulina mulimu art mwennyininyinimu n'emirimu gye tukola girimu art mwennyininyini ne ssente ze tuli olwaleero n'okusomesa abaana n'okusasula enju n'okuzimba kyetuzimbye zirimu art muno. So kiba kibi nnyo era ffe tulina obulumi buli ku mutima okulaba nga industry yaffe ekyaganya okuba nga egenda mu maaso naye ebimu ku bisinga giremesa okugenda mu maaso nga industries endala eziri mu thrivinga z'ensonga zezimu zino zetubeeramu. Ekitegeera nti gavumenti eyalibaddewo nga eteekateekawo policies ziyambeko mu abali munda mufunemu naye efunemu
ate yagala kubeera nga ya competitor competing ne promote okiraba so kifaananyi kirungi omulimu gwonna ogwa performing arts tegulinaako wadde kantu kogamba muno kaakano ka system kyova olaba nti mune bapromota oyinza obutabateeka mu lyato bokka wabula na buli omu yenna practitioner wa art agenda mu lyato lyerimu nti tetuli beteefuteefu kimala kubeera nga tuba ku level eno tugenda ku level eddako bulijjo mulaaje na gavumenti tuyambe gavumenti yambako ku muntu omuyimbi tuteekamu kinene evuddeyo bayambe ate era etuyambe eki evuddeyo bayambe etegeke bato tulemereddwa ebadde laba tulemereddwa zetegekera weyalabye webetandikira bayambe kati nno gavumenti nze ng'omuntu omu nze atakkiriziganya nkyakubeera nga tugisaba ekintu kyonna nti tuli ku maviivi ti gavumenti etuyambe nedda gavumenti erina tutuyamba gavumenti etulina jijjukiza buvunaanyizibwa bwayo era nga bwe tuba tulonze gavumenti nno yenegenda otukulembera omukulembeze akwata ekitabo bwati n'akiwanika n'atusuubiza ebintu okubeera nti ne bayibuli agiwanikirako eri nabeera nga agenda kutulaninga eggwanga lino okusinziira ku buvunaanyizibwa obumuwe bwa constitution so sinanze era sirika era lunaku nalumu nze neneegayirira gavumenti tuyambe kino gavumenti copyright bambi tuyambe nedda bambi tulina bajjukiza buvunaanyizibwa bwabwe era baba tebaagala kubanga bajjukizibwa obuvunaanyizibwa bwe okubukola batufuna abagenda okubanga babukola waliwo gavumenti in waiting ebesobola okubanga ebikola nga tuzeeko ku bigambo bya Bebe bye yayogera ku kivulu kya David Lutalo yalengeza principal n'agala takyalina music mbeera mutuufu okugamba muno mbu the big three ebeera eyiise Bebe kulu abanga yayogera bw'atyo ensonga zirabira kumpi nnyo ekisookera ddala Bobiwine ng'omuntu yatuuka akaseera n'alabanga kyakoze mu ndongo tayinza kyongerako nnyo kusukkaawo era nga mu bizinensi yonna waliwo wootuuka n'ogamba kati akagimaze okukakuba siiringi njikubye ekiba kiddirira oba abaganda bagamba ekitaba ku ssengejjero kifuuka wankindo kati omala okuba akasiiringi kali ogenda kugenda mu law of diminishing return obeere ngaokikavu etandika okubanga ekkirira osanga Bebe kulu bakamiliyoni nga bali mu kufuukira industry ekirala okitegeera because tebakya aiminga higher kati Bobiwine ye yalabirawo n'alaba nga amaze okuba siiringi eyo ng'ate alina okufuna career path okubeera ng'ayamba abantu be naddala abawagizi be mu kusookera ddala bamuyambe okubanga atuuka ku siiringi eyo then neggwanga okutwaliza awamu abalina obulumi bwe bumu naye n'abantu abamuwagira n'afuna career path eya leadership okubeera ng'ayambako mu mbeera endala so tekitegeeza mbu omuntu oyo talina muziki era omuziki tukupimira ku discography y'omuntu yonna nga weeri nti Bebe Cool asobola okubeera nga essaawa zino akyafulumya ennyimba 223 naye nga singa ombuuza hiti ya Bebe Cool yasembayo nja kugamba Kaabulengana 2016 kati gino gyonna emyaka 7 tibadde potea nti ne Bobiwine yakoma dde okubeera active mu music asobola okubeera nga amusinga ne hiti Bobiwine alinamu oluyimba kyalenga olugatagata ennyimba za Bebe Cool nga 17 nerabisa lusinga ezo zitaxi simanyi zaani ati ka TikTok lwakola ki TikTok terina kyelwakola okugjako kubanga abantu tufuna ear bleeding waliwo n'oluyimba olulala weyayimba nyege kati onalwo ear bleeding ali awo okitegeera so Bebe Cool wavayo n'agamba principal talina nnyimba kituufu ayinza oba talina nnyimba naye gwazirina ezize ennyingi ziraze luddawa oba okitegeera n'ekirala nti abayimbi abo basatu bonna nze ng'omuntu nzikiriza nti balina ettaffaali lye baayongera oba lye bongedde n'okubeera nti nogino emigigi emityo egizze gibayimiriddeko nnyo so tetusobola kuba nga tukibajjako they did their contribution they did their part tebali kibabanjibwa music waabwe gwe bakuba asobola okubeera nga akyatambula emyaka n'emyaka ne generation zigenda okubeera nga zidde so osobola kubeera nga okusinga principle mutakyafulumya nnyimba n'olwekyo battle kanjisabe kamiliyoni nedda bo bali active yes alina principle on the other hand tayinza kubanga yeetaga kintu ekito kya kibuyabuya angozize ne lenzenze ne ayiboze zisudde wantu waki wanene kati okubeera nga Bebe Cool myaka gye gyalina ne kamiliyoni mukyali kabato bato gyandibadde abaana abakyali active ennyo nga balina kyebeepikira bannaabwe nga tetukomye okwo ne Catherine era yavaayo naye yeepikira Bobiwine gwe yeewulira tombuulira te Catherine ogenda kunte na interview Catherine
Catherine kusaasira nangira musaasira wow advising Uganda twamulengera mbu ate gwa advising atali mumutayirize nti mukama wange nange ate tebakyanzikiriza ku advising kati aba advisor kyo okitegeera wala abantu abewadde emirembe mu ggwanga lino era nga bebe abantu abagenda mwenare mukusaasira wuyo omuwulira bekulu wuyo omulaba aba federation babo balaba nabo batufuukidde ensonga tugambe mbu baagala kulengeza Bobiwine si kulengeza Bobiwine Bobiwine bagenda mulengereza ng'omuntu yabayitako okitegeera ogiba misindi agamba ati yafuumula bali mukulaba bulabi nfufu okitegeera kati abo bo ensi erina begenda okubaba okusingira kusaasira abayo nti asobola Bobiwine twamuwulira nga avayo akayana enju yange bagitwala ye muntu omu mukulonda nga yatubalira ssente atawagira muzeeyi ng'ali mukubala ssente bwa efu yazireeta ng'ate ali mumawulire akaba ennyumba bagitwala kati waliwo abantu abamu abatali wa discussion yange nga professor abantu gakusaasira bobonyeza okunyamba notabazi kubanga amadiscussi nnaino otulako n'abantu abakulu nobabuuza kweza ennyimba yogera nnyo Chameleon muyimbi nnyo muyimbi wa Luswayiri kale asinga nnyo Bobiwine mulwanirizi wa ddembe bajja we batuuka ku bebekulu bagamba ezo ennyimba ez'ekisiru kyo kyekyo era abo bonna abasatu ng'abantu bebaboogera era sentiment nange nkyalinga nabo yemu nti Bobiwine Chameleon ye mu kyokuyimba okukooloobya nyinza okubeera nga sinza mugeraganya ku muyimbi yenna mu Uganda wabula sijjawo lono y'abantu nga Bobiwine nabo bagezezaako okubeera nga bapliftinga abantu baabwe naddala nga bayita mu nnyimba zaabwe Bobiwine ekintu kya message nga akikoze bulungi nnyo n'okuba nti yamanya abantu bagenda okuba nga bayimbira n'ayagala abeere nga reflectinga bye bayitamu mu nnyimba ze Bebe on the other side ekizibu omubalirako contribution gyayambyeko ennyo mu nnyimba ze naye nga naye abaddewo ng'omuntu era tumweyanza nnyo ssebo taata Sali webale nnyo webalire ddala kubanga otukubira kuskus twalusiima kati bwe tubeera mu ba big 3 Bebe wa namba meka big 3 andi big 3 ogenda kubala Chameleon ne Bobiwine ne Bebe ko tekako komazi nyingi ne full stop soko ofune ekitangaaza binoculars ne telescope soko ofune kusigala onyweko omala obudde mungi nga weerowooza awo leko omuseewo naye tolina mala topapa awo wabeera tewazeewaawo ennamba mukukomakoma abala ate bakyali baani ababeeraawo nti Bebe kulu Chameleon ne Bobiwine bo bakikuba titubabanja ne Bebe kulu era mba n'abalala kristi abasingako naye ate bano ababiri bo bamuleka naddala mu kyomubali ogwo bamuleka mairo mmeka nyingi nti obaali ofunye ennyimba za Chameleon ne Bobiwine wagatusetule kuva ku City Square ne Bebe kulu bonanga muli mu Subaru oluzungu sikyekikulu ate ayimba ennyimba mekeeza oluzungu naawe mbaako mbadde nkugamba nti nofuna Subaru batandikire ku City Square basimbule nti nnyimba zaani ezigenda batuuse entuŋŋamu Chameleon atuuka bulungi entuŋŋamu ku hit ne Bobiwine atuuka bulungi Bebe kulu n'akoma emaya kati awo mailo ze baba mulese endowooza oba oziraba ziba nnyingi kati nga wetulabye Deputy Speaker nga bw'ayagala okusaponsaringa the battle ate nga Bebe awulira abeepikira ne principal amulengezza nga bwe yamulengezza osuubira Bobiwine bayinza omukkiriza okudda ku stage Bobiwine nga ye omuntu nabeera bamukkiriza essaawa zino sikyatunuulidde tatunulidde kyakudda ku stage Bobiwine atunuulidde genda ntebe mu ntebe okitegeera kati tasobola kufuna kintu kiyinza mudaivatinga these are diversionary measures zonna kyova olaba nti erinnya lya Bobiwine balina okuba nga bali throwingawo babeere nga abantu babadaivatinga okuba ku nsonga ennene badde mu discussion ene ya BBC gitumazeeko ebbanga lya myaka 15 nga tudisikasinga eyo singa debate twagiggalawo dda tudisikasinga bana bamuziki mulungi nga bawayiki bendo bakalole oba katalayandikkando kuba kati bye baliko generation empya eriko nti kusaidi y'abaami ogamba bayiki bendo yabakyala katalayandikkando ebandibadde ne kati Bebe kulu ne Chameleon bafuuse kiri kye nagambye nti ekitaba ku sengejje ekifuuka wankindi balemezzaamu nnyo ate nga batukoledde tetukyetaaga nnyo kyamaani olinganga agamba kino kye bakola gavumenti kye yandikoze mu kusooka nga Bobiwine tannaba kwesimba ekyokubanga etegeka nga ekola diversion
kubanga emujja ku bya politics okumuzza mu bya music. Anti government yonga yo kati abasoma political science ye eri muzannyo gwayo gweyina ozannya era yeguzannya bulungi kuba they want to consolidate themselves in power, bagala okusigaza obuyinza kati bali muzannya buli kazannya konna basigalemu, so they are doing very well politically. So this is part of the political tools bali kubanga bakozesa, but Bobiwine is wise enough otagwa mu trap yabo. Wawulideko nga abaddiza talina budde singa abaddiza ate babawadde mileage y'amaanyi nnyo. So Bebe kulu kyasinga okubanga yeetaaga ng'omuntu. Response ya Bobiwine yamukolera nnyo than ya Chameleon bagenda okuba nga abisana ekitegeera kati awo otegerera amaanyi ga bonna nti egabeera amaanyi Bobiwine agatta Chameleon ne Bebe kulu amaanyi in terms of ensi eyayanira. Ate twamulaba kye yakola eruweeru yona gyagenze abadde emiti agireka giri ku ttaka gega amaanyi gaalina nga talinaako ki talina gwasombye. Kati olowooza Bebe ava ku kyokumwesimbamu ng'ebintu ebyo abiraba anti butakkiriza nti omuntu yakuyitako yakuleka jjukira bonna batandikira kumpi generation yeemu. tugambe bwawo feri yabeera arana ali Bebe Cool is not a failure. It's not a failure. He's a very successful man era mbadde nkyogerako in all angles. Noba ogenza mu music is successful, family successful, byakoze nga ye is successful, so is Chameleon, so is Bobiwine. But watuuka ekiseera n'ogamba ono munaffe atusukulumyeko katukole ki katumuleka agende ensi eri mulaba ekyo n'okita than okusigala ng'oprolonginga okulwana olutalo lwa losing edda. So Bebe Cool is trying to fight a lost battle already beside ya Bobiwine okitegeera. In terms of success, ba succeeding but oli a succeeding much better kubanga abadde nabo mu ndongo naba successful then nayawukana muko nagenda mu leadership ate nabira successful nnyo. Chameleon yagezako leadership Kampala mayor yafuna obumwabula okitegeera. Bebe Cool ye ebitabo teyamusobosa kubeera nga yesimba wadde ku ntebe ya LC kati enjawulo yetolweri. Badde